Kansubire nti no mwasibye bulungi yonna gye musinziira okubeera ng'ate mumpuliriza. Mujje baliko gyonna gye mutuusaako engalo basasirako mmwe abalina embeera enzibu gye muyitamu basanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Amanya nze Omumbejja Aisha Nasolo Luterevu mantuuse okubeera ng'ate nkutuusako updates amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kyenkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde oleme okubeera ng'ate omissing out. Yes naye nga si byangu n'akamu n'akeddagala amawulire tugatandise ate ne Patricia ono wa Ghetto Kids munanga ali mu mbeera mbi era ali ku kitanda tumuteekeko omusaala asobole okubeera ng'ate asuuka. Kigambibwa mbu alina akazimba mu mimiro yadde ng'ate ye Bad Black avuddeyo wali n'apostinga ng'agamba mbu yaggyeemu olubuto era we batyo ne ba bloggers abamu ne batandika okubeera nga bapostinga nga balaga nti olubuto lwa CB ono comedian gwe tumanyi obulungi atera okuzannya ne landlord. Wabula ng'ekituufu kiri nti mulwadde birala tannaba ng'ate tannaba kubeera ng'ate munnange aggyamu olubuto ng'abamu we batandise okubeera ng'ate munnange babitambuza. Yes byonna byonna ebinaaba bizuuliddwa ku nsonga ezo butereevu nja kuba ate mbikutuusako waneeno so ng'ate ebyo tubitadde ku bbali. Ye mukulu wa Bobiwine ayitibwa chairman Nyanzi Sentamu bw'atyo ye akubiddwa bubi nnyo. Ebisukkawo awo tebinnategeerekeka naye nga nabyo binaaba bizuuliddwa butereevu nja kuba mbikutuusaako wano mu bujjuvu naye nga kigambibwa mbu nsonga za byabufuzi kale nno munnange ebyo ate nabyo we bityo we bitambula sayidi zeeyo so nga ate nabyo tubitadde ku bbali. Omukulu ono ayitibwa Kawoya Fahad naye abangi gwe bamanyi nga MC Uncle Bean munnange kigambibwa nti yabuziddwawo. Ono nno kinajjukirwa nti abadde amaze ebbanga ng'akolokota Susan Makula ng'avaayo mu interviews ez'enjawulo n'ayogera ku Susan Makula n'ayogera bino n'ebiri bye tutamanyi oba nga ddala bituufu. Ekimanyi abasinga obungi mubadde nga mulaba mu interviews ez'enjawulo naddala oyo naddala interview ezo ng'ali ne Ssaabazonto kwegamba ng'amunyumiza ebintu bye tutamanyi oba nga ddala abirinako emitwe n'amagulu. So munnange we twogerera omukulu ono amisinga ge tetumanyi wa gye yalaze tetumanyi wa gye yatwaliddwa wabula nga munnange tumuteekeko musaala asobole okubeera ng'ate naye alabika yonna gye yatwaliddwa era alabike nga mulamu bulungi so ng'ate nabyo tubitadde ku bbali. Munnange waliwo akatambi ate akagendera ddala mu maaso n'okubeera ng'ate katrendinga. Eno yabadde interview ngeri wakati wa SB4 saako ate ne maama wa Asia bw'atyo maama wa Asia munnange avuddeyo n'akola interview ndowooza munnange ebbanga liyiseewo kati abadde asobola okuvaayo ate nga mugumu nayogerako eri abantu era bw'atyo annyonnyodde nti muwala we Asia omugenzi yaweebwa butwa era ye ateebereza nti obutwa obwo baabumuweera mu sooda. Twongera okusaba omwoyo gwe Katonda agumuze emirembe agulamuze ekisagumye emitima abaka ab'enganda ssaakaate n'ab'emikwano ye naye ne yamuwa obutwa naye butereevu ajja kufa. Nze ntera obbagamba wano nti ekitwawula oli kusookayo munne naye nga naffe butereevu tuba bakugoberera essaawa yonna. Yes Akatambi ngenda kuba nkakulekerako awo mu maasoko okalabe mukwano gwange era comment yo ogiteekeko wansi ate awo mu comment section. So ng'ate nabyo mbitadde ku bbali waliwo akatambi akalala ke basazeemu nako akagendera ddala mu maaso n'okubeera ng'ate katrendingira ddala naddala wali ku mukutu ate munnange ogwa TikTok nga Pastor Bujingo agamba nti munnange ye bw'atyo yafa era bw'atyo n'azuukira. Kati nno ngenda kuba nkulekerako akatambi mu bujjuvu bwako nga we kaabadde yabadde tategeeza kufa kuno nti ddala yali yafa wabula yabadde ategeeza nti yali mu mbeera mbi nnyo era ye okuzuukira kye yayise okuzuukira kwe kubeera nga Katonda munnange yasobola okubeera nga ate munnange amujja mu mbeera eyo. Kati ye kwayita okuzuukira ye embeera gy'ali mu ssaawa naye nga yabadde tategeeza nti azini yafa ne bamuzika n'omuzika bw'ate munnange n'amala n'azuukira. Eyakutte akatambi ako yasazeemu ako akatundu kokka era we katyo kagendera ddala mu maaso n'okubeera ng'ate katambuzibwa wabula nga si bituufu ng'abasinga obungi we bagenda maaso n'okubeera ng'ate babyogera. Ngenda kuba nkulekerako akatambi ke naye ogende maaso n'okubeera ng'ate obyekkaanya mukwano gwange. Kyenkusaba kiri kimu subscribe nga gw'ate nabateekako akadde oleme okubeera ng'ate omissing out. Goodbye for now toseetuka. Kabo manya abantu b'ensi madaye neyagala nina omwana public mwenga wange abantu ebenze nabyesonyiwa era mbeera muno mu nnyumba n'ensirika ebyensi bo byowe bityo oli yakikola era bwa muno sitaba bwewala
ate kyemmanyi bamulimbira ku soda. Olwo yakuula erinnyo olwo. Bwe yakuula erinnyo. Alyoka akubira engenyo essimu jangu ndabeko ekibuno kizimbye. Kati keera okwolwo we bamukuula erinnyo ekizibuno ne kizimba. We kyazimba tuddayo omusawo n'amuwa amakerenda ne wakkakkana ne mugamba era onoosaba nagamba mami nja kusaba sikirayo olugoye lwange olulungi mugirayo namugamba noosobola gwe nti nja kgenda olwevu yagenda eyo tebamuwera ebintu ekyokunywa kubanga bwe yadda yatandika kukaaba lubuto tugamba ye lubuto lubadde ki nengenda mu famasi nendeetayo eddagala era ng'olubuto n'omubuuza oli bulungi kati ndi bulungiko takono kulaba nga byeyongera bweyongeza mu maaso ng'atuuyana nze byenjogera mbikakasa bw'obanga twalabanga ku bafu abaazuukira nzuuno bw'obanga twalabanga ku bafu abaazuukira nzuuno nali mufu kitange ne mange nga tebamanyi oba nkyaliyo oba nafa mukama ffe Yesu bwe yankwatako bagenda okuliranga mu Uganda boogera waliyo Bujingo kubira mukama engalo ez'amaanyi onootera okuzuukira ggwe ngambye kubira mukama engalo ez'amaanyi onootera okuzuukira ggwe kubira mukama engalo ez'amaanyi amaanyi ag'okuzuukira gaanirize amaanyi ag'okuzuukira gaanirize ngenda kuweza wiiki 2 kati wenjogerera nga ndabye baganda bange ne bannyinaze bonna wiiki 2 zokka bwe ziti baganda bange ne bannyinaze obalabako bonna ngenda kuweza wiiki 2 wiiki ewedde lwe nalinnya ennyonyi nengenda ne benagenda nabo ne Susan Makula ne tugenda e Rwanda ne batwaniza bulungi ku kisaawe eky'e-Rwanda eky'ennyonyi ne tuyingira emmotoka ne tulumba ekyalo lwenda babenzaalibwa nabo buli omu nga nkwata nako alabe bana batufaanana naye nga tibakitegeera bali gyali ate kati nafuna omukisa bandabira ku TV nze nazuukira nnyo kubira mukama engalo ez'amaanyi zikubira waggulu mu linnya erya Yesu naye mukama kyankoledde agenda kukolera ekisinga kubira mukama engalo ez'amaanyi oba okiwulidde nazuukira nnyo be nali sirabangako oba baali bandabalala badda babeera kulina kati kwebali ekyabadisappointingamu sireekaananga bwe ndeekaana kati bw'onsanga mu biseera byange eby'eddembe olabanga yenze gw'olaba ku TV naye nga n'okubuuza eddoboozi ttono bulungi museka ki mwali mumpuliddeko nga ndeekaana nga siri ku kituuti bulungi enkuba etonya etonya mpola mpola bannaye mwebale okuweereza kitiibwa kya mukama omuntu aba ayagala mugambe akakase nti yenze ekitiibwa kya mukama kubira mukama engalo ez'amaanyi banneetegereze ne baga yeye naye nga mukakamu nnyo ono nga mukakamu nnyo nebaza mukama edda bwe nali nkula nga tebanzikiriza kwogera ne bw'oba oyogera mpola bagamba sirika mwana w'omukoto alina kyagamba wano kaakati bw'owuliranga ndeekaana ndeka kubanga ndeekaana buli muntu n'abiwa obudde ne babiwulira ate ne bibakolera webale Yesu webale Yesu ne leero obakolera ne leero obawonya ne leero obazuukiza ne leero abafiira mu nsi eno obajjayo nsaba Katonda Good Friday eno
omuntu agiveemu Katonda ng'amupakidde amaanyi. Abaali balowooza nti bawala bagundi bafiireyo mu kibuga bagenda kulaba ng'oyingiddewo. Abaali balowooza batabani bagundi bafiireyo ku kibuga bagenda kulaba ng'oyingiddewo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omu ku baana ba kitange gwe baali bamanyi nti yafa yenze Yesu yanzuukiza. Baali bali awo nga nnyingiddewo gye situukanga gye simanyi nnyingiddewo ate twayingirira mu maanyi. Agamotoka aganene ne gayingira. Bwe nali ŋŋenda kubanga twagendera mu nnyonyi ate ebyayo sibimanyidde. Na contactinga companies ezitegerekeka batupangise emmotoka ennene nga zenvuga batuwe emmotoka nga 2 zitwenyigiriza tugende eka. Ne tutuuka ewa kitange ne badda ku mazina ga mirundi egi. Omwana alabise yoyo gwe baali bagambe yali yazaawe do naye tebalina n'amazina ag'okubiri. Kati emmotoka zino zo baziteekewa kubanga omwana waakumalawo ennaku ezi. Omwana waakumalawo ennaku 3 nenkulabira buli lwe bazikoleeza ne ziwuluguma. Mutabani wa Bujingo yazze ogendagendako ewammwe. Ngambye ogendagendako ewammwe. Ngambye ogendagendako ewammwe. Yesu bw'akukwatako odda mu mbeerayo ozuukira olamuka. Ya twadde ebbali ne taata n'anziza ebbali nanga ne mwanange kyomukitegedde kyemunkoze konze ate tukoze eki. N'agamba otuuse okundekera ebisawo bya ssente konze ate ebyaki. Nanga twalaba emmotoka ezo ezimazaawo ennaku 2 abataka bonna balinze ogende. Balyoke bajje baŋŋambe Bujingo manyi taata nga amanya gange gegage. Balyoke bajje baŋŋambe nti omwana twamulabye emmotoka z'abadde awo ne mubuuza nti gwe bwe baazirabye baalabye zitikkula ssente. Naga nti atondeka mitawaana. Tondeka mitawaana emmotoka tezisobola kubeera awo nnaku 2 3 n'ogenda nembaga nti waddewo beezi wano. Oteekwa okuba nga wazze ne ssente. Ndekera ssente abataka buli yanga nti Bujingo bane nga kyabadde ekitiibwa ky'amaanyi nga mugati kwata. Bujingo nga kyabadde kinene kino nga kwata. Taata yanziza ebbali nga ndoze tagenda kuŋŋamba bikinanga nti tojje emmotoka zino wano ne mugenda nga tondekedde ebisawo bya ssente. Agandi emmotoka ezo zijja kundetera ebizibu. Ate nga badriver ba kampani abazivuga bakeera kuziwulugumyamu. Zibeeraawo ezitokotamu injini zireme kufuna buzibu. Olw'eggulo ne baddamu ne bazikoleezaamu. Ku makya ne bazikoleezaamu. Bannakyalo nno beeyo kati bategeera nti twapangisa mpangise. Si zange. Kubira Mukama enkaleza amaanyi. Bannakyalo beeyo lwe bategeera nti twapangisa mpangise.